Ssaabasumba w'enzikiriza y'Abasodoksi Metropolitan Jeroen Muzeeyi asabye bamukwata mundu okukomya okuzikozesa okusaanyaawo obulamu bw'abantu ko n'obwabwe naddala abo abawa omusolo ogugula emmundu ezo ze bakozesa. Omusasi waffe alina ebisingawo ku mboozi eyo. Eklesiya y'Aborthodox etegese okusabira Obuganda wakati mu kujjukira okulumbibwa kw'olubiri mu mwaka gwa 1966 nga kino kyaviirako Ssekabaka Muteesa okwaŋŋanguka. Mu mmisa eno basabidde emirembe mu Buganda ne Uganda n'okwebaza olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'ebirungi ebituukiddwako mu Buganda. Mukkirize ffenna wamu twebaza Omutonzi olw'obukuumi obw'enjawulo bw'atadde ku Buganda. Ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi. Mu kusaba kuno Katikkiro Charles Peter Mayiga akiikiriddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugombole. Omubaka bwa Katikkiro asabye abantu ba Buganda okukomya okw'okubagiza olw'ebyo ebyayita wabula bibawa amaanyi okuzza Buganda ku ntikko. Tunaatambulira mu buufuubu nga Ssaabasajja Kabaka nga bw'atulambika abakulembeze ne baatuwadde Buganda tujja kugizza mu kifo kyayo ku ntikko era ekyo kye kinaabeera ekikubagizo ekyannamaddala olw'ebyo bye tuyiseemu era bye tukyayitamu ng'Obwakabaka bye twayitamu ng'Obwakabaka tebuliiwo. Ssaabasumba Eronimus Muzeeyi asabye gavumenti okulaba ng'abantu abalina emmondo bazikozesa okukuuma bannayuganda n'ebyabwe n'asaba okuttibwa kwa bannansi n'emmondo kukome. Tiwaaliwo ebyakolebwa ebikyamu n'ekikyamu kino ekikolebwa kati tukisambagire ddala, tukivumirire ddala era tukiviireko ddala nti emmundu eri mu mikono gyaffe eri mu nsi yaffe erina kukuuma omuwi w'omusolo oba omutuuze wa Uganda nayisikulu. Mu ngeri y'emu abantu ba Buganda abatuula mu lukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International bakuŋŋaanidde ku Kennedy Hotel Katwe wano mu Kampala okujjukira ebyaliwo ng'Obote alumba olubiri. Omu ku bazzukulu abali mu lubiri nga lulumbibwa, Dr. George Sava asiigidde abantu ekifaananyi ekyali mu lubiri mu kiseera ekyo kyayise ekyakazigizigi. Kubanga ng'ebintu emmundu ekivuga n'okumanya abantu bali mu bulamu obulungi nga nti natambuliranga mu Rolls Royce nga tetuyinza kumanya tetulituuka ku ekyo. Kita buli mulembe n'ensiko eyo kya bugagga ebirimu eddagala eritukuuma nga tetulidde bino bikemika ebiva ebweru. Nolwekyo enjogera ekyuke. Tuleme kukomya mu bigambo. Okwegatta kuviire ddala ku bakulembeze ba Buganda yonna gye bali. Omutaka wa Lusimbi Jjajja Mbiroza Nkya asabye abantu ba Buganda okulekerawo okunenya ononooli naddala abakulembeze ate ng'eno bagenda mu maaso n'okutunda ettaka ly'ebika n'ebijja. Kino ekibiina ky'abakuuma Buganda kyali kimu kati birimo ebibiina bibiri era nabo nsobole ekireese. Kino tulina ekiza mufa baki. Mu ngeri y'emu asabye Abaganda okuzaala abaana ate babakulize mu nnono kwayisa okuteekateeka Buganda ey'enkya. Joseph Ssettimba ne Lydia Nakigulire bakusakidde eggulire lino.